Alright, njagala okutegeeza banna Uganda nti full figure tebanondera mu cabinet because Uganda President Museveni alina abawabuzi abasukka mu 65. Lwaki oyogera ku full figure Buchaman kusaasira because fe b'amaanyi fe abalina influence fe abayiko okitegeera yensonga lwaki fe b'oyogerako naye nga president alina ababuzi abasukka mu 60 abameka kakati mu parliament mu cabinet balonda ba president's advisor abali ba senior babeera bana era batula mu parliament nza situra mu parliament nze ntula president's office era bansusulira president's office you understand yes era jensa suya so mbuza nti full figure ngato kubanga nze lenso ya promotion yange yakwera prime minister chobo mbuza nti full figure ngato wa the prime minister chobo ngamba naye ngamba nti obere minister ngata ni mwabuza president no yego omuntu gwe tubadde tumanya abacha omu ku bakyasinze okukola ground activation ya NRM yes naye erinnya lyonna twalinoonyeza terirabiseeko anti nabadde nsuubira kubeera prime minister ne bawawo nobira nabbanja naye ati naye mulungi nnyo era akola bulungi nnyo era nkyebaliza Katonda ekitiibwa kya Mukama nti muweereza mulungi ate mukozi mulungi ate ayagala abantu bonna abagala kyenkanyi naye full figure ndi muwabuzi wa president ekyala nti nze appointment yange tenaba kuggwako ekyalina emyaka 3 mirala mu maaso bano ezaabwe zabadde ziweddeko ng'ate beetaaga emirimu mu budde obwo ate nga nze nkyalina so abantu bazze bangi nnyo ku social media ne bagamba nti NRM ekozesa bukozesa kati yasudde full figure yasudde Catherine Kusaasira ne Buchaman yabasudde tebanatusa njaga otegeeza bannayuganda obuzibu bwe tulina nti atamanyi nti tamanyi ate okwogera ennyo si kwe kumanya ate siteeka nti muntu alina okutegeera nabagamba nti obwongo obufu bangayita zero newogigatako zero esigala ekola zero abantu amu obwongo bwabo bufu nze tebansunsulira mu cabinet bwe baali banonda mwanda ba mu cabinet kitegeeza singa nali wa cabinet nandirinze kati nga muzaaya amaze okulaya nannonda nesalondebwa mu cabinet semateeka w'eggwanga wa muzayi right okulonda abantu beetaaga aba bamuyambako ku mirimu egy'enjawulo semateeka w'eggwanga mu kawaayiro namba meka namba 16E kamuwa enkizo okwerondera abantu abakola ki nze sironderwa mu cabinet era sisunsulirwa mu cabinet era situra mu parliament ndi muwabuzi wa president ku nsonga z'eggwanga lyonna naye asunsulirwa mu state house era ntula ku president's office twalabye vulnerable Mukyala Nambozi yabadde n'awakanya cabinet agamba president cabinet gyalonze si yebadde alina olulondebwa ng'agiwakanya ng'agamba abakozi obunyolondeyo cabinet bose terina kigenda kwera abantu wabula okubeera ng'ebyabuligwe nga presidential advisor oyinza muwa magezi ki ng'awakanya mukamawo kyakola Nambozi obuzibu bw'alina yagano tafumintiriza tamanyi Nambozi obwongo bwe bwayika windows alina obulemu ku bwongo buli ekikolebwa kigata kugwanga bakiwakanya olw'ensonga bo balya mu kuwakana nabo kyebesibako ekyo kyekibabeezezaawo we bali era alina ekikola nakyesibako kubanga kyekimubeeza waali nti ye alina kuteekawo mbeera mbi n'ekituufu akita newomugamba nti eno microphone agamba nti aino pipe balwala obulwadde balina obulemu ku bwongo kati sijja muwabudde sijja kwogera ku balamu njogende ku bafutotale njogere ku bafeeriya n'abalamu togera ku kyabaddewo ejjo wavayo n'otegeeza ensi ku motoka ya Bobi Wine ejjo tutaba bagimuwadde nga bagamba president yagambye bagimuwe nga tasasudde emisolo ye kyeyagambye nti sijja nagyetuulamu lwaki baginziriza ate nga bujjo bagitwala omuganda agamba nti otakibe no comment tota kibe nga tonakikenekera ndusu nkomyawo ategeera fumintiriza oba olina obwongo obumala osobola okulamba okwedda fumintiriza buli kintu kyobombuza sooka ofumintirize ng'okimbuuza that is no sense twogere ku music industry ya Uganda abantu ba gospel artists nga beekuba nnyo twabala Neeke yavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo ku Copy Bly n'agamba nti muli wabisiyaga n'ebintu ebyo bifaananya bwebiki kyakwenyamiza kinene nali nabagamba nti sitaani yali muyimbi ng'ayimba amaloboozi 7 sitaani yali muyimbi era muyimbi kakati ekyo kyennyamiza olaba kisinzidde Uganda tulina obuzibu nti tukyalina basumba tetukyalina bakitaffe mu Katonda tukyalina abantu bayita ebintu byebatali oba omusumba omulamba asobola okuvayo n'aseka nga omusumba afudde omusumba profiting afudde n'ogamba n'okuba n'embeekulo mu kyaki ne kyaki neekuba embeekulo yuno kitegeeza nti abantu emitima gyakaluba nabo bali byabwe tebakyali kulyowa abantu myoyo tebakyali kuba nti katatalo abayimbi ngate ne sitaani yali muyimbi totale bonna bakozi ba sitaani kakati Senyonga ekifaananyi kyalaga eri abantu sekikyali kyabuweereza bwa busumba okutana okugenda mu kyaki kati otogamba nti ngende waani abayimbi ba gospel kye balaga nti sitaani abasinga amaanyi ne ssente zibasinzizza amaanyi so nga tokuweereza Katonda okuyimbira Katonda kyaninga kintu kyakuyimba kulyowa myoyo naddala ezo ennyimba za gospel bo bagifuula business ezo ssente zibogezayo byonna n'olwekyo nti
Sitani talokuka. Awuzo sitani. Okay, wisdom kai nera neke kati bazimu. Kyasagala ombuuze tombuuza bagenzi mbuuza ku bantu abalamu sijja kudamu no comment. Tombuuza nga ba useless man. Those are dustbin stuffs, you know. Don't question me. Those idiots. You know? Yes. Don't never do that. Okay, presidential advisor Olaneke yamala okwogera ebigambo. Beravudde yetondera ensi kyesaba emisonyiwe tiyayogera bubi okuyita muno muri websiyaga kuba ne pastor Sinyonga yamugobye ku TV yamumoza. Golowooza sawe n'okuba alaba nti ensi emufundire ensonga ki yasazawo yetonda. Bible okwenenya kwogerwako ne mu Bible. Mwenenye mulisonyiwa. Musabe muliweebwa. Munoonye muliraba. So baba yetonze ensobi zikola abantu balamate ne zigonjola abantu siraba lwakiba baba yetonze which is good. Buli muntu yenenya tutambulira mu kusowagana tutambulira mu mistakes kubanga olaba ne kato olaba Yesu Kristo mwana katonda abantu bamwegana era teyali nabbi waabwe bamukubanga yakola ngebe amagero bingi naye bamwegana ne baga nti si mwana wa katonda bamutta kubya amagero bye yakola so nti okusomoza ko tukutambulira mwana tukuyitamu naye bwaba yetonze which is good bamusonyiwe. Bamusonyiwe. Bible egamba nti musonyiwenga namwe mulisonyibwanga. Temusaliranga abantu misango nimo okusalirwa. N'olwekyo la naye kwaba avuddeyo ne yetonda which is good. Okay, kisembayo yagwa mu kubantu abava ne babuulira abayimbi gye ssaawa eno mudde ku kino tulaba essaawa eno batongeza ennaku endala anamubiri. Ate siga okukalwa ensonga muganya okwambala masiki naawe ombuuza masiki eri kalevu. Bannayuganda muganya okwambala masiki nga mwine okuzambala mu mugendo tuza mu lockdown. Ate muze yafuna report buli lunaku oba buli seconds. Kiraga nti 85% abantu baganya okwambala masiki. Abazambala kalevu. Abazina baziteeka mu nsawo era tujja kudda mu lockdown. Totalenga tuli mu lockdown because ensi zonna ziri mu lockdown. Ensi zonna saagala babalimba abantu abali mu diaspora bali ludda babalimba bannayuganda baweza voice note bali mu lockdown ate besasulira buli kintu. Mu China oba Dubai okukwata nga tolina mask oba ng'ojambadde kalevu $5 mwaga ku sport. Okukwata nga olibadde bakutwala mu kantina teggwe osasulira. Naye wano mu Uganda lokwa nti President Museveni atwaga atatubalirira mumugende mu kisussa. So njagala okutegeeza bannayuganda mwambale mask tome kudda mu lockdown. N'olwekyo njagala okutegeeza bayimbi oba bannange baganda baffe twali tukola emirimu gikyasibidde abangi n'amabaala tugumiikiza tusigale nga tuli balamu teri mufa akola. Teri sente egula bulamu bwa muntu. Naye abazadde nga bakaba nti madde nakasaswa school fees. Singa bakwadde mu mulambo gwa mwana wo. How do you feel? How do you think? Singa baziza maiti. Singa baziza omwana nga mwale nasiga balakanana. So okwetangira kukola ki? Kusinga. N'olwekyo mwekuume nga muli balamu. Teri sente ekoma sente tekutika. Era wadde school fees ojja okuwaayo sente endala. Nga tonnaba kukukabira zo wadde kabira omusomesa naye gwe bagadde kabira n'omulala. So obulamu kyekikulu obulamu bwe businga. Ne bakuterawo ebbiyoni tosobola nti kampe y'omwana wange afe bampe biliyoni. Okujjako abantu abatafumintiriza baagwe eddalu ne basobola okukikola. Naye teri sente egula bulamu bwa muntu. Kitegeeza ki nti twekuume nga tuli balamu tulye emimmonde gyaffe tulye obuwunga bwaffe tweyisa bulungi tufudde funa abatuyamba tweyambe ffekka na ffekka. Twekolemu emikwano okusinga okukola empalana. Abantu abalimba mbu ensi zibawa emmere zibawa kyeza ensi zaakulaakulana ate nga buli kintu bakisasulira. Njagala bategeeza bannayuganda nti abantu abali e Bulaaya kakabeere kasenya koogula mu dduuka okaweera omusolo. Kakabeere kati kamannyo okaweera omusolo. Naye bo baddayo ne bakwata Uganda ne bagifuula ekizibu. Ne balowooza nti President Museveni atunyigiriza luli mwawozanga byabufuzi nakati byabufuzi. So ate mugondera amateeka omukulembeze w'Uganda yagambe musigale mu district mwemuli. Ndoza mwana paka zijjudde abantu badda mu byalo. Kampala muno nangayo ki? Mwe mutuseza n'emmere, mwe mutongesa amayumba, mwe mutusongesa amazzi ne toilets. Muonanga ki Kampala mubeere mu byammwe mu byalo byammwe. Buli akabeerawo Kampala ne mulengere mamba ne mudduka. Covid najja ne mudduka. Mututte mu kyalo obulwadde abalaba bujje babwete Kampala. Muonanga ki Kampala mubeere mukole ebibuga ebinene mu byalo. Abayi bajja basangangayo ebintu bijja basangangayo mukole tawuni zammwe nene yo okusinga okujja okwefutika ne mutongesa ennyumba. Buli kadakabeera ne mudduka. Mugonde amateeka ga Minister of Health gataddewo. Mwambale mask, mwewe social distancing, musanitizing mu ngalo. Tusobole okukola nga tetudda mu lockdown. Naye okusinza ku report kate efuluma. Tujja kudda mu lockdown nga teffefe nyintu tweteekayo. Olwensonga tuganya okutegeera. Tuganya okulaba bata mutika abantu babiri batika abantu bana. Mukomesa we mubaganyi bo bayira bantu ba kitalo nnyo. Baliwo okuvuma bamanyi kuvuma. Kati kino Katonda kiboleserwatu ba minister mwabeesuulira Abaganda. Mwabeesuulidde tebakomyewo mugenda kuvumani. Era mugenda kuvuma Katikkiro ndowooza gwe Musagaza ne full figure. Museveni wasembeza Omuganda ne mumuvuma. Bwasembeza Omuganda ne mumuvuma. Kati ba minister mwabeesuulira nga tembabagamba nga mwete abaana mu magye mwagaana. Kati muyinayo ki? Kati mugenda vuma balugwala batabawulira.
bawulira luzungu na lugwala na luluwo amina semba kiraba nti abayimbi sawa team lockdown sente ze bandikoze nga hotel bagamba akole farm bakole ki bali mukola video bali kola nyimba za bei goyenza ba magezi chesawe tebafumintize saa zino kola olimbo genda dutundawo sio genda jikolawa butamanya nagamye nti okutegera siteka nti buli muntu ategera abo tebategeera ate tebafumintiriza naga buli kintu soka wesigame ku kufumintiriza okuwangula oba okulemerwa n'okufumintiriza nsonga ya bwongo abayimbi abamu obwongo bufu bagala kabampane bagala kabanda bemu kola video kati saa zino okola video erage wali yale ani agendo giraba tufunye abayimbi banyu nnyo waliwo n'omuyimbi wano wa covid kanze bayita abayimbi ba covid waliwo n'osimanyani owa covid yayimba simanyi biki yayimba atya anisana waliwo omuyimbi wa covid yajjira mu covid yayimba nga atya na nefula wamanyi nnyo nga yayimba de shiba oluyimba balucha simanyi biki simumanyi naye ayimba ebintu biri awo simanyi ebiruma abayayi simanyi simumanyi kakati n'abantu wamanyi nnyo nenga katono sagenda gikola wakati yagwa n'ogwagwidde mu covid yagira mu covid agwidde mu covid naye ogenda omulanga agamba wamanyi nnyo nga omusangazi bwe yansanga ne bebe kunampitako bwati naja nabuzako bebe kuliye kadaye neno omuntu nulira anonya zikula basabiriza kola bukati sawa zino oyimba ki obusente boyina gendo bulundemu embizi kitu kamune minana abantu tunde nyanya kwata pepper de ku street otunde pepper green pepper tunda katunguru kimwe sawa zino yatuna nendanga uzi ora batokole sente naye abantu baganya kufumitsa abantu ambe banti bakabinyo baserebo enjala amala mawanvu nnyo batanye nimwe mtebasika chips tabakata mbumode enjala ejja kukuluma ojja kuvaayo onyo kamune omunanasi amina